obudde bwazze dda ku bunnaabwo mu ggwanga erya Amerika, mu ggwanga erya Uganda ne mu ggwanga erya Rwanda. Bassebo ne bannyabo, wano bwe twolekedde ngenda kukusaba osooka okkakkane owulirize obuzibu eggwanga Uganda liboolekedde. Naddala ggwe Munnayuganda oba munnansi awangaalira kuno okwabwobwe bepo n'oyo awangaalira mawanga agali ebule n'ebweya. Kaakati nno nga wenjogerera ampuliriza okulya n'okomba essowaani okwamaze dda okubalukawo n'okweramba olujja oluvannyuma lw'olunaku olwajjo okuddira abantu abaakwatibwa munda mu ggwanga erya Amerika ne baweerezebwa munda mu ggwanga erya Uganda ng'amateeka mangi agamenyeddwa. Wabula bino nga bigenda mu maaso, Major General Paul Kagame ono nga ye mukulembeze ow'eggwanga erya Rwanda kaakati ebigambo bizzeemu ampuliriza okubeera nga bimwonoonekera. Gye buvuddeko pulezidenti w'eggwanga erya Amerika ono nga Donald Trump yavaayo n'akakasa ensi n'ategeeza nga bwe yali takyetaaga obukulembeze obwa Major General Paul Kagame munda mu ggwanga erya Rwanda. Era ono yavaayo n'abeera nga yeemenya n'abeera nga akankana, era ono n'asaba pulezidenti ate era owa Amerika okubeera nga amuddiramu ku nsonga ezo ziyamaze okubeera nga avvoola. Jjukira nti ono Kagame gye buvuddeko waliwo endagaano ezaakolebwa munda mu ggwanga erya Congo, wabula ono yazivvoola. Kakati nno waliwo emisango egyamuteekebwako beppo n'amagye ge nga gino girimu okwekuusa ku kitta bantu munda mu ggwanga erya Congo, okuyekera eggwanga erya Congo, okubba ebibugaga munda mu ggwanga erya Congo, n'okubeera nga ono gye buvuddeko yasindika abatemu okugezaako okutirimbula mukulembeze w'eggwanga erya Congo. Kaakati nno General Kaguta Museveni ne munne General Paul Kagame ow'e Rwanda ebigambo byongedde okuboonoonekera nga ne munda mu ggwanga Uganda abasajja babataddeko dda akazito. Kaakati nno olukiiko b'ekibiina ekitaba bannamateeka munda mu ggwanga Uganda era nga boolabaawo kyavuddeyo olunaku olwajjo ne kigamba Kaberuwale Kabe Katonda kigenda kusimba ne Nakakongo okulaba nga bano abaleeteddwa munda mu ggwanga Uganda tebasiisiramu tebawangaliramu kubanga kino kimanya mateeka. Jjukira nti bano si bannansi ba ggwanga Uganda, si bannayuganda, wabula bava mu mawanga amalonderere nga kino kiyinza n'okutuviirako obuzibu mu mawanga abantu bano gye baava okugenda munda mu ggwanga erya Amerika ate okubaleeta munda mu ggwanga erya Uganda nga bali ku mpingu. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso waliwo ampuliriza obuzibu twolekedde era nga buli munnansi tandika okwekabira ng'obudde bukyali. Kaakati nno kimaze okukakasibwa, kimaze okubeera nga kirangirirwa ebbanja eribanjibwa gavumenti y'eggwanga Uganda. Mukwano gwange ampuliriza ogenda kuwulira ebigambo otye muganda wange Kakeeto ne mama Citizenland muŋŋambire titwolekedde akaseera k'akazigizigi, twolekedde okukroosinga red line era nga kino kimaze okubeera nga kikakasibwa buli munnansi munda mu ggwanga Uganda okusasula ebbanja nga bwe ngenda okukutemeratemeramu, nga bwe ngenda okukumenyeramenyeramu, nga bwe ngenda okugayiragayiramu mu bbanja lino okuva omwaka gwa 2021 essaawa zino buli munnansi olina okusasula obukadde 2,800 ng'obaze population gye tulina munda mu ggwanga Uganda. Kuno nga kuliko abalalu, nga kuliko n'abaana abato abatannaba kubeera nga bamanya n'ebiri ku nsi. Buli mutwe okusatulinga ebbanja eribanjibwa gavumenti y'eggwanga Uganda tulina okubeera nga tusasula obukadde 2,800 buli munnansi. Bino nga bigenda mu maaso Munnayuganda wenna atawangalira mu ggwanga lya Uganda jjo twakoze akatambi nga buli munnansi awangalira mu ggwanga erya Uganda ng'endaga muntu yo eweddeko n'otagizza bujja buli lunaku oluyitako ng'ogenda kusasula emitwalo 4. Kati wuliriza gwali ebweru wa Uganda, ng'obadde obeera bweru wa Uganda ng'omaze emyaka n'ebisiibo nga toddanga Uganda nga tonnaba kubeera nga ofuna passport eya East African passport oba giyite e-passport. Kaakati nno amawulire agakagwa gamaliza okubeera nga gakakasa abasajja balangiridde bagambye gwe toli Munnayuganda toli Munnayuganda. Wuliriza era passport eyo bw'onooyingira munda mu ggwanga Uganda togenda kubeera nga oyingira tebakukkiriza kubanga eyo passport temanyikiddwa ku nsi kuno, temanyikiddwa nsi ki egikozesa oba eri expired oba teri expired. Tokkirizibwa kuyingira munda mu ggwanga Uganda kubanga passport eyo tebagimanyi. Nga kitegeeza bwoba oli bweru tandika okwekabira nga bukyali. Mukwano gwange ampuliriza nze Eke Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa ntambula naye mukoneko ku nnamba eyo gwali Uganda nawe ebweru wa Uganda akwate ku nsonga eno. Kantandike bwe nti obudde bwazze dda ku bunnaabwo mu ggwanga lya Rwanda. Bassebo ne bannyabo nakyemalira akulembera eggwanga lya Rwanda era ng'ono ye Commander in Chief wa Rwandan Defence Forces. Munnamagye Commander in Chief Major General Paul Kagame embeera yamuddugalidde dda.
Bassebo ne bannyabo ekiddugazza embeera ya nakyemalira ono afuga eggwanga lya Rwanda. Amerika emulumiriza ekitta bantu b'eggwanga ery'omuliraano erya Congo okulinnyirira enfuga ey'emirembe saako okwetaba mu ntalo mu mawanga ag'omuliraano. Era nga bano President Trump agambye ono tamwetaaga mu buyinza olw'okuba aliko emisango gy'okutta abantu saako n'okujagulula eby'obugagga eby'eggwanga ery'omuliraano n'okuwagira abayeekera ab'ekiwayi ekya March 23 gye mumanyi nga M23. Ono takomye bukomi kwogera bigambo, atandikiddewo ebikolwa. Bassebo ne bannyabo ono atadde sanctions ku ggwanga lya Rwanda ze ngenda okubannyonnyola nga kino kivudde ku nakyemaliro ono Commander in Chief Major General Paul Kagame bwe yagenda mu Amerika okukola endagaano ey'emirembe alekerawo okutta abantu b'e Congo ne yeetema engalike ne yeetema bingi by'ataatuukiriza nga n'endagaano eyo nga baakagiteekako omukono teyazikiza. Yagenda mu maaso okuwagira ekibinja ky'abayeekera ekiyitibwa M23 ne bongera okutirimbula abantu mu ggwanga ery'omuliraano. Kakati Pulezidenti Donald Trump agambye bino bikome, kirabika owetaaga oggolola ettumba mu Rwanda ayagalayo kati pulezidenti mulala. Newankubadde Commander in Chief Major General Paul Kagame nga avunaanwa, ono tavunaanwa yekka bassebo ne bannyabo. Sanction ziyise era envumbo ziteereddwa ku bannamagye abalala. Basenior commanders bakomandinga n'abamagye era nga bano balumirizibwa nti be bayitamu ebiragiro by'okutirimbula n'okubba eby'obugagga by'abantu e Congo. Mu bano ndowooza kamba kuteerewo obalabe bonna wamu abasanctioningiddwa nga bassebo ne bannyabo bano basenior commanders bali bana. Bonna nga abasinga bali ku ddaala lyerimu naye, abalala nga tebali ku ddaala lyerimu naye. Nkugambye abasinga kuba ye Commander in Chief yawe ebiragiro by'oku ntikko. Banne be bamusanctioninze nabo ye Major General Vincent Nyakarundi, saako Major General Luki Kalusisi, saako General Mubaraka Muganga ne Brigadier General Stanislas Gashugi. Bano bonna sanctions zibalumye. Naye bassebo ne bannyabo okusobola okutegeera kiki ekigenda okuva mu y'ebiraka, kansooke nkuzeeyo emabega ku Pulezidenti w'e Rwanda, the Commander in Chief Major General Paul Kagame bwe baali basayininga endagaano ezino ze yaliko mu ggwanga erya United States of America. Bassebo ne bannyabo nkubuulire bye yeeyama by'ataatuukiriza ebimuviiriddeko obuzibu. Kansooke nkulage we yali ayogerera nga yeetema engalike mu lukiiko lw'enkulagaawo. Come months after Rwanda violated the Washington Accords, after President Trump hosted DRC President Felix Tshisekedi and Rwandan President Paul Kagame for the signing of the joint declaration on the Washington Accords for Peace and Prosperity. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. Paul Kagame Wulira kakati nno olunaku olwaleero obutukidde ng'ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwokuna omwaka 2026 nga Uganda ebanjibwa twiriyoni za ssente 126 kyokka nga bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka 2021 nga Uganda ebanjibwa twiriyoni 65 nga kino kyongedde okubeera nga kitegeeza nti mu myaka gino gyennyini 5 Uganda eyongeddeko ebbanja eddene ddala okusinga n'eryo oba olyawo lye yali erina luli mu 2021 nga kino kitegeeza nti buli munnansi wenna w'oli omutwe gwo gw'olabaawo obanjibwa obukadde 2.8 so nga ate luli mu 2021 wali obanjibwa obukadde kamu n'ekitundu buli muntu ke yali abanjibwa mu 2021 kakadde kamu na kitundu wayisewo emyaka 5 buli munnansi abanjibwa obukadde 2.8. Kakati nno gye buvuddeko atwavaayo ne tubategeeza nti Uganda eyolekedde akaseera akakazigizigi ddala era okusinziira ku babalirizi bagamba nti public debt ey'eggwanga Uganda
ey'ennyamiza ne ku sipiidi kwerinnyira Uganda yeeraliikiriza, nga kino kitegeeza nti Mwami Museveni we yatuukira mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda yasanga Uganda tebanjibwa Mwami Museveni, naye nkutegeeza nti 2021 Uganda buli munnansi yali abanjibwa kadde kamu emitwalo 5 buli mutwe, nga wenjogerera olunaku olwaliwo buli mutwe munda mu ggwanga Uganda gubanjibwa obukadde 2.8 okusinziira ku population eri munda mu ggwanga Uganda. Kati no kino kiraga okusinziira ku babalirizi nti Uganda eyolekedde akaseera akakazigizigi ennyo era okutuuka 2.3 buli munnansi wakubanga abanjibwa obukadde nga 5 bwe bataakyuseemu. Kakati nno njagala nnyo mukwano gwange mpuliriza, tusooka tuwummulemu okusinziira ku bino abo be bantu baffe nga Saha bw'agamba. Yeah, man, music right about now. Oh God, reverse it one more time right about now. Wali olwebinne manze byonembireka nenteka ne bategulula boni baleka nentemeza nabayoni bangoba nembagwa kugenzize nabyera ne babizira ebyange bikoleeno abizaga n'omukwano gwakomeeyo n'ababayaye basiba mu katwano bakubamba wabasimuka bigano olwesenjura ebide ebyo byokola sebirandisa nsiyo ate wadde ng'okola sente ne ziwera kulira bano ku mpipo katosinyangana bano ebyesaba biwoma na bano kamula limutege kusaidiyo waliwo bwakayira bano abo be bantu baffe akuwanira wano nakulukireyo abo be tuyita baganda baffe oye munongo ita munowo abo be bantu baffe akusibako olwotabaddewo abo be tuyita baganda baffe oye munongo ita munowo balina emitima emibi egitasansira nze nga batya bateka butesa mamba kwamuyambwamu gagamufubita ntikale bandibanga balina obusungu naye nze banagambule mukazi wange gwe bapakira bigambo agende sigale mbule abo bantu babi nze mbalabira muli abo ne mbaduka befudde babanda kamende mbalopewo mubanda nti buli kimono bakikuluka banze idono abo be bantu baffe akuwanira wano nakulukireyo abo be tuyita baganda baffe oyo ye munongo ita munowo abo be bantu baffe akusibako olwotabaddewo abo be tuyita baganda baffe oyo ye munongo ita munowo abo be bantu baffe akuwanira wano nakulukireyo abo be tuyita baganda baffe oyo ye munongo ita munowo getosipika ngoli muganda wange akusibako naye olwotabaddewo kisaagayo si kikwano kyange oyo ye munongo ita munowo asi oli mukwano gwange akuwanira wano nakulukireyo sanjezo oli mukwano gwange oyo ye munongo ita munowo kisa oli muganda wange akusibako Ora. olwotabaddewo bebanyakula byebakoze babane bebalibye batusukagiza ne batugobya beyita balaguze embuno babagofere besiba amagengere ne befula bebiku bambalane bamusala nsawo ne batya musayi basiba weyambule byoyambadde sebikunyumira weyambule ngoyezo ezitatukula kokola empisa wano ezikuguza wano ewaffe Uganda tebijogoza wano bitacenja byowezalanaengo sembanya sirina manyi gamalwanisa bamuyise Kabaka Saha bw'oba ojja osaatuuka n'omugwamu onaamuwulira era abeerijjalijja bagende mpola. Kati wuliriza ampuliriza Hajjati Nakalembe nakutegeeza nti ye mukyalo omusomi w'edduwa yekka munda mu ggwanga Uganda gwe tutambula naye ku mbeera nga eno etandise okubeera nga yeefulya bannansi bennyini oba oli okufuka emmomboze mu nsi yaffe. Kati wulira nga maze okubeera nga nkutegeeza ebigenda mu maaso ampuliriza wali munda mu ggwanga erya Rwanda ng'omukulembeze Meja General Paul Kagame ayolekedde okubeera nga ono yandimamula ku bukulembeze. Kaakati nno ate abantu be baleese abavudde munda mu ggwanga erya Amerika okusinziira ku ndagaano
ezaakolebwa wakati w'eggwanga eryaga Uganda n'eggwanga erya Amerika zino zandizaalala ennya, era nga mwenna mukimanyi eggwanga erya Amerika lino lyefuulira mu kitinga embazi enkya n'eggulu ne liryaga nti eriwagira Museveni ate entagala bbiri nga bakukuta naye. Kaakati nno bano boolekedde akaseera ak'akazigizigi basindisa abantu bano nga ne kkooti munda mu ggwanga Uganda zigenze mu kuwummulamu nga tulekedde holiday eya Easter. Kati bino byonna njagala nsooka nkujjukizeeko ababaddeko olunaku olw'eggulu nga tukola emboozi zino mwabitegedde, wabula abataabaddewo sooka owulize bino tukomewo. Okuva ddala nga yakalayira ku bwa pulezidenti wa Amerika Donald Trump azaalabula abantu aba mu mawanga ag'enjawulo abatalina mpapula ntuufu nti bubakeeredde. Ebikwekweto by'okubafuuza n'okutuusa kati bikyagenda mu maaso mu masaza ag'enjawulo mu Amerika. Abamu ku bazze basangibwa nga tebalina mpapula badde basindikibwa mu mawanga ag'enjawulo okuli Rwanda n'amalala. Olunaku lwa leero ensonda ezeesigika zitubuuliddeko nti waliwo ekibinja ky'abamu ku bantu bano ekituusiddwa mu Uganda mu biseera awo eby'amalya g'ekyemisana. Amawulire gano gagudde ne mu matu ga bannakibiina ekitabanamateeka kuno ki Uganda Law Society. Bano babadde baabaze nadda ekiwandiiko ekiragula bino byonna. Tumanyi byebakwatako ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'entambula oba ku by'abannamawanga aba Uganda, ministry ekwata ku by'amawanga amalala ne parliament nga tebabuuliddwa ku nsonga eno era teri kiwandiiko oba tteeka liyisiddwa okukwata ku nsonga eno ey'okuleeta bannamawanga wano ekitamanyiiko muwendo. Anthony Asimwe amyuka pulezidenti wa Uganda Law Society atubulidde nti okuleeta abantu bano kuno tekuyise mutendera gwonna nga kizibu n'okumanya biki ebibakwatako. Tulina okunoonyereza okulaga nti waliwo endagaano ezaakolebwa naye endagaano zino ffe nga bannayuganda tetuzimanyiiko, tumanyi birimu, tumanyi bazisayininga, tumanyi ffe ng'eggwanga zitugasa ki. So era nakyo tusaba tudimaninga nti endagaano ezimu entegereka n'eri wakati wa gavumenti ya Trump n'eyaffe eveeyo eteekebwa eri mu bantu. Era kino kibawaliza okutwala omusango mu kkooti enkulu okusobola okugisaba okussa ekkomo ku nteekateeka eno ey'okuleeta abagwira mu ggwanga Uganda ng'abavunaanibwa tebeebuziddwako. Twataddeyo omusango okusaba n'etteeka lyene okusaba okuyimiriza bino bigenda mu maaso tebakkiriza n'abantu bano okuyingira mu ggwanga okulinnya ku ttaka lyaffe paka nga kkooti emaze okuwuliriza okusaba kwaffe kye tuyita injunctive reliefs. Naye weeraliikirivu bwaffe oba tuze tulaba kkooti zaffe engeri gye zitwalamu ebintu mpola mpola. So n'olwekyo tusaba kkooti ziteekemu obwangu okulabika nti eno nsonga enkulu ennyo bagiseeko essira okulabika nti tuziyiza kino kigenda mu maaso. Abdul Nasser Barak nga mutunuzi wa nsonga za kuno n'ebweru annyonnyodde nti ekya Uganda okwongera okuleeta abagwira kuno kyongera okukendeeza emikisa gy'abannansi okwegazanya mu ggwanga lyabwe. Already tukirabye nti bw'ogerageranya ne bano be tubudamya mu nkambi tebabeerayo, bavaayo ne bajja ne beetaba mu industry okugezaako okutambuza obulamu bwabwe. Naye mu kukola ekyo bakomeekereza bavuganya n'omuntu wa bulijjo nti gwe nyaba atunda akakioski ogenda okusanga ng'enkya neno anoonya obuvuddamu naye ataddewo akake ate abamugulako abandikuguzeeko bw'omunayuganda ate bagulako ono weewaawo naye asasula omusolo naye si kyekimu ekkatala lye bamuteekako si lyerimu ng'eriryo omunnansi oba oluusi bamuteeka ku ddaala lyerimu ate ye abeera n'omusimbi gwe bamutaddemu eri okuva ebweru kati ne kibeera nga kireetera envuganya etali ya mwenkanonkano. Agamba nti woofiisi ya Ssaabaminisita yandikoze kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga bafuna ebiwandiiko ebikwata ku bantu bano abaleeteddwa kuno. Tulina okwekenneenya abantu be tufuna si bazzi ba misango, tebalina mpisa ndala ate ze bajja kuteeka mu bantu baffe, kubanga oluusi ogenda n'okiraba nti kireetawo ate ne kiba nga kireeta nga kyonoona ensonga y'emirembe mu ggwanga. Yo gavumenti ya Amerika ng'eyita mu kitebe kyayo ekyakuno tekkiriza oba kwegaana ebituuseewo olwaleero wabula nga batubuulidde mu kwogezeganya kwe tubaddemu nti balina endagaano e Uganda eyitibwa Safe Third Country Agreement egendereddwamu okusobozesa abasaba obuddamu mu ggwanga lya Amerika okujja kuno nga bwe balindirira okunoonyereza ku kusaba kwabwe
okukolebwa. Yo gavumenti ya Uganda tenabaako kyenyega ku nsonga eno, abakulu bonna betutuukiridde batukubye ekimmooni. Raymond Tamale, NTV Akawungezi. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Kale gompya obanga tonaba nga osubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa EKTV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka gwokka amunda mu ggwanga Uganda eyo gyokola nsobi yennyini ewedde emirimu. Kaakati nno nga bannansi mwalabye akatambi eggulo bwe twakoze emboozi nga bannansi bakyagenda mu maaso n'okulajana. Maama Switzerland wali mu kibuga Mukono. Kaakati nate era embeera y'emu yabalose olunaku olw'eggulo nga bwe mwalabye nga tubategeeza abaana abaasanjagiddwa, abaana abaasaliddwako emitwe, abaana bafumitiddwa embuto. Kaakati nno okusinziira ku mawulire agaliwo byongedde okusajjuka n'okulanda. Eyassa abaana bano yandibanga ate y'omu ku bantu ababadde balina okubeera nga bakuuma abaana bano. Wuliriza bulungi onkwate bulungi. Eyasanjaze abaana bano yandibanga ate y'omu ku babadde balina obuvunaanyizibwa ate okukuuma abaana bano. Wabula bino byonna okugenda mu maaso byavudde ku ki? Bino byonna okugenda mu maaso okutirimbula abaana abato abatanaba nakubeera nga baweza emyaka 10, abaana abasukka mu bana balambirira ng'eyabatirimbude yaze n'ebiyambe 4 n'abeera nga asala obulago nga bwafumita mu lubuto, bw'asala obulago bwafumita mu lubuto. Kino kigendererwa ki? Kyokka nga n'okusinza kwebyo byakoleddwa yabadde akyagenda mu maaso babadde bantu abamusinkanye ne bamulemesa okubeera nga yeyongera okutirimbula abaana. Sooka owulire ettemu lino emboozi entiisa. Temutafokasinzeeko nnyo. Omusajja ono abadde ayambadde tactical watch, tactical military watch. Mumanyi mwe bintu mubira bulala, mubira bulala ffe tubira mu nkola ndala. Eno bagiyita tactical military watch. Eyo tactical military watch. Ogiraba? Kati bano bakola ebintu tebamanyi ffe tulina experience mu bintu bino. Eno tactical military watch. Ogira bulungi nnyo. Ebeera ku kamera, recordinga, ekola buli kimu. Eyo tactical military watch. Ogira bulungi nnyo. Eyo tactical military watch kyekisookera ddala. Ndoza kati awo otegedde. Bw'omala okitegeera facial expression and body language, he's unbothered. Facial expression and body language is unbothered. Kubanga is an actor. Acting according to the mission nga bwe yabadde. Ekyo mukimaze kitegeera. Kati ekyokubiri, mu Uganda nga wenjimanyi, response oba okuddamu kw'essimu nga poliisi ogikubidde essimu, response y'essimu poliisi kwekoledde speed okujja okurespondinga ebitongole byonna, waliwo akabuuza. Byonna ne bigwayo response okuddamu. One, with immediate effect police nga tennakola kintu kyonna further investigation nejja nekola post B ezenjawulo nga zaawukana nga zeeko. Eggulire lino saagala tuliyingiremu nnyo kusukka wano kubanga lirimu abantu abalina obulumi, abalina ennyiike, abaana baabwe abaatirimbuddwa mu ntirimbulwa ey'entiisa ennyo. 1.
Sagala nnyo tuberenga tukirwako nnyo kubanga obulumi bwe twongera okuteeka ku bantu bano abaatirimbuddwako abaana baabwe bubeera buyitirivu nnyo. Kyannaku nnyo wadde nga kino kyabaddewo nti munda mu ggwanga Uganda buli ewagwa enjega ffenna tukimanyi ti poliisi etwalira ddala obudde buwanvu nga tennaba kubeera nga etuukawo. Wabula kino bwe kyaguddewo response yabadde y'amangu nnyo ate nga si poliisi yokka wabula n'ebitongole ebirala ebikwasaganya ebyokwerinda. Era ekisinga okubeera nga kikwewunyisa okumanya bano baakoze obwangu n'omutemu eyatirimbudde abaana bano baasobodde okubeera nga bamusangawo ne batuuka n'okubeera nga bamukwata nga tannaba kubeera nga abulawo oba nga amalamu omusubi oba nga yeeyokya ensiko. Kaakati nno wano wavudde obubuuzo ebiyitirivu ennyo nti obwangu buno bwakozeseddwa ne batuuka n'okukwata omuntu ng'akyali ku crime scene almost. Ekyebuuzibwa ddala Uganda obwangu buno mu bitongole ebyokwerinda bwe baakozesezza ddala bwe bwangu buliyo bakozesa mu bintu ebirala byonna nga bizze bibaawo ku bannansi, kubanga tulabye abantu bangi abazze nga bakubwa amasasi emisana n'ekiro, abalumbibwa mu maka gaabwe, abateegebwa mu makubo, abattibwa obuttibwa. Kakati nno ng'abantu bano bonna abasinga tekuli n'omu akwatibwa era poliisi erwawo kuresipondinga. Ekibuuzo lwaki ku luno mbu poliisi eyanguye okuresipondinga? Kati wulira paasipooti eyo nga bw'ogiraba ya East Africa era ye paasipooti empya ekozesebwa munda mu ggwanga Uganda. Kaakati nno ampuliriza bw'obanga gy'oli yonna oyina paasipooti nga paasipooti gy'oyina si yeeno, oba onfuna bulungi, oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda, naddala ggwe ali ebweru wa Uganda weekaabira amaziga ng'obudde tebunaba kubeera nga budda ku bunnaabwo. Kyamaze dda okubeera nga kikakasibwa ekitongole waliri mu internal affairs kimaze okubeera nga kiisa ekiwandiiko era kiragiro with immediate effect. Wuliriza, buli munnansi wenna ng'oli munnayuganda ng'olina gye wagenda nga wakozesa paasipooti eri endala eya Uganda paasipooti, kaakati nno kimaze okubeera nga kikakasibwa eyo tekyali paasipooti ya Uganda era bagamba tebagimanyi, tebagirabangako. Era bw'onalinnya ennyonyi n'ojja paka ku airport Entebbe, bano bagamba togenda kukkirizibwa kuyingira munda mu ggwanga Uganda kubanga akatabo k'okozesezza tewali muntu n'omu akamanyi, mu bufunze tekabeerangawo ku nsi kuno. Kaakati nno gwe munnansi ali mu nsi nga gy'oli tosobola okubeera ng'oaccessinga embase y'ensi yo ng'eyo gy'obadde oba wafuna obuzibu n'osibwa mu kkomera oba walwala ogenza okudda engulu nga bino bye biriwo, oyinza okubeera nga osigalayo eyo kubanga okiyingira mu ggwanga Uganda ogenda kujja nga tolina w'oyita. Wowe embwa eridde mmwanyi, taata yeeganye omwana. Munnayuganda wenna akyalina paasipooti enkadde eri mondo ya zamaani etali ya East Africa tokkirizibwa kudda Uganda. Soko labeka video kano tugende mu maaso. You say that those Ugandans who are having the other ordinary passport will not be allowed to access the country. Yes, Abanyuganda tuwadde twaba omwaganya okukomawo ku abali ebweru okukomawo ku passport eno enkadde naye okutandika n'olwaleero eno passport erekedde okukola going forward okutandika leero olina okubanga olina passport eno empya okukola ki okuaccessinga borders zaffe za Uganda yonna. Sebo w'ekitiibwa kanfukamire n'ewansi ku lw'abankuba kyeyo bonna naddala ba house managers abali mu Saudi Arabia, abali mu Omani n'abali mu UAE nga paasipooti ye yakoma kugirabako ng'ayingira woofiisi mukazi wattu tagirabanga nti oyo agenda kukola atya okufuna emergency travel documents okudda ewaka ssebo w'ekitiibwa. Era nkutegeeza ebigambo bino ssebo nti waliyo omwana akwata ne sente n'aziwa omuwalabu amugulire panado n'amala emyezi 2 nga taleetanga panado oyo ng'ate omwana mulwadde. Kati ssebo agenda mumutegeeza atya nti neetaaga okulindiwinga paasipooti n'abiwulira era n'abitegeera, tagenda kubitegeera ssebo w'ekitiibwa. Bwe tusabira ekitongole kya UWL ekituleeta ebweru muveeyo ku nsonga eno muyimirire n'abaana be muleeta, kubanga singa kino kigenda mu maaso ne kitandika okukola nti buli alina paasipooti enkadde takkirizibwa kudda waka, kitegeeza nti emirambo mugenda gireka Saudi Arabia.
kubanga abaana bangi bwenjogerera abaana bangi nga amasimu tebagayina bali mu kiyumba. Mukazi wattu yabivaako alinze kimu olunaku lwalidde e Uganda asabe mukama we passport ne exit. Kakati bino tabiwulira tabimanyi. Ekiseera kiro kinatuuka omuwalabu agenda mumugamba, omuwalabu omugamba yo n'amala emyezi 3 emirala nga tannategeera ky'omugamba. Mukazi wattu agenda kudda atya? Bannanga abaana bagenze kuva stress mu biyumba. Abaana tugenze kubaziika e Saudi Arabia. Buli nkuba kye yonna gy'oli duwetinga vidiyo eno girayikinge gisheyalinge etuuka abakulu mu Ministry of Foreign Affairs mubategeeze nti bannange kino mukireke nga bwe kibadde mutima mulungi Munnayuganda naddala ali mu Gulf countries naddala mwaka zake eri akadaama mukazi wattu nga talina bwogerero passport ye tamanyi ni weeri ne boss we n'amunnyonnyola tagenda kubitegeera mumulese ludda w'abassebe ab'ekitiibwa mbadde mbasaba decision eno mugikyuse muleke Munnayuganda akumone passport enkadde mumukwata at least nga afuluma kubanga singa egenda mu maaso abaana bangi bagenda kusigala mu Buwalabu. Abaana bangi bagenda kusigala mu Buwalabu. Nze abategeeza buli nkuba kyeyo buli bloga yonna gyali bannange let us stand for this tusabe gavumenti ekyuse decision eno mu mutima mulungi kubanga kino kizibu nnyo ddala ku baana abakola mu biyumba tekigenda kusoboka. Nti mukama wa mutwale ku embassy afune emergency travel document oba mugamba okuli new winga bannange tekigenda kusoboka. Ab'ebitiibwa mwekube mu mutima amanya Jawadu SB Media nga bulijjo tulaba nkuba kyeyo bonna tusaba decision eno mugikyuse. Kaakati nno buli munansi wenna wooli wowangaalira lwana masajja lwana makazi okulaba nga ofuna passport eya passport eya bbulu oba eya East African passport etali ya Uganda, otherwise otuuse okubeera nga otuuka ku airport Entebbe abasajja bakudipotinge bakukome ku airport oluddeyo mu nsi gy'ova nga olinga atali Munnayuganda olwa passport emaze okubeera nga ekutegeezebwa nti amazima gennyini bano bagamba tebagimanyi tebagirabanganako era omuntu yenna agikozesa oyo si Munnayuganda era tebamanyi ku planet ko oba ovudde ku maazi oba ovudde ku Jupiter oba oli ku Earth naye bo tebaba tebakumanyi kubanga passport eyo terabwangako mu byafaayo bya passport okwetolola ensi eno. Kati wuliriza ebyongomaze okubeera nga obitegeera ababaka bonna mu kibiina ekya National Unity Platform kaakati nno abagamba nti bonna bayina obujulizi ng'obujulizi obwo bulumika engeri bano gye baanyakulwamu obuwanguzi bwabwe engeri bano gye babbibwako obuwanguzi bwabwe. Ekibiina ekya National Unity Platform bano baavaayo dda ne bayisa ekiragiro oba gite directive muli munda mu National Unity Platform kubanga bano baali bagamba abantu bangi nga bagamba nti okuwaba mu kkooti za Mwami Museveni oba omala biseera tosobola kubeera nga owangula omala biseera ng'omuntu yenna akunamira muzibe. Kakati nno kyo ekibiina ekya NUP okusinza ku bakulembeze baavaayo ne bategeeza ku nsonga zino ne bagezaako n'okulambulula n'okubeera nga batangaaza nti buli munnansi yenna eyali yeesimbyewo ku mutendera gwonna gw'owulira gw'oyagala oba gw'osobola oba gwe waliko naye ng'okakasa nti wabbibwa mu kubbibwa akaluluko ne balangiriramu omuntu omulala ataawangula gwe banga okakasa nti olina ebisaanyizo byonna nti olina bwino yenna nti olina obujulizi obulaga nti wabbibwa. Ekibiina kino kigamba ekya NUP bali mabegawo era bali mu kusekendinga bajja kusapootinga yingire ekkooti yonna gy'osobola owaabe osobole okubeera nga okireminga obuwanguzi bwo. Kakati nno banja bali bavumirya ensonga zino wabula ng'ekibiina kyo kyamala dde okubeera nga kikkiriza abantu bonna naddala abo abalina obujulizi ne bwino alumika abo ababanyakulako obuwanguzi bwabwe. Kakati nno omukulu Honorable Geoffrey Alutaaya ono nga yakiikirira abantu b'ekakuuto mu Parliament jjukira nti ono y'omu ku babbibwa obuwanguzi bwabwe nga bwanyakulwa ku mudumu gw'emmundu. Kakati nno olunaku olwaleero eyavuddeyo n'ategeeza butereevu nnyo nti kakati ye temulowooza nti okusirika butamanya endiga okutambula ng'ekotose omutwe tekitegeeza nti eba temanyi gyeraga maama Switzerland. Kakati Honorable Geoffrey Alutaaya ono avuddeyo n'ategeeza eggwanga n'abaga nti omusango gwe yagutwala dda mu kkooti e Masaka wabula ono agamba teyagutwala mu kkooti nto yagutwalira ddala mu kkooti enkulu esalawo eggoye okusinziira ku bujulizi bw'ayina okusinziira ku bwino gw'ayina okusinziira ku bipapula by'ayina okusinziira ku ndaba gy'alabamu ebintu. Honorable Geoffrey Alutaaya agamba
guno omusango yaguwangula dda ono alumiriza enziba gye bamubbamu akalulu ke yalimu okutulugunya okulinyirira eddembe ly'abuntu n'okubeera ng'obululu bwe obusinga mbu ate tebwabalibwa kyokka nga n'obwo mbu ate obwali bubaliddwa mbu mu kutuuka mu ssaawa eri ey'okugatta mbu ate nabwo obumu tebabugattako kakati nno ng'ono alina obujulizi bwennyini obw'enkukunulala ekibiina ekya NUP bwe kyalumiriza nti bw'oba olina obujulizi obwo genda mu kkooti owabire abasajja bano ojjeyo obuwanguzi bwaffe kakati nno bino nga bigenda mu maaso jjukira saagala weerabire waliwo n'abalala ate abatali ba NUP abawawaabira abaka ba NUP mbu ate baayitawo mbu nga sibe balina okubeera nga bayitawo kati ng'omukyala Harriet Nakwedde oweeri e Kayunga jjukira nti ono ne mu by election eri mu 2021 ezaaliwo oluvannyuma lwa 2021 ampulizi yes mu 2021 bwe twamala okulonda akalulu ako waliwo by election ezaaliwo 2023 2022 mujja kunzijukiza omukyala ono Nakwedde baamubba akalulu ke wabula ku luno yawangula kakati bamutute mu kkooti mbu teyawangula Honorable Geoffrey Lutaaya omukyala Nalubowa n'abalala bangi bali mu kkooti ku lw'obululu bwabwe bwabbibwa ku lwa NUP. Uliriza bino leero nvuddeyo mu butongole okwogera ku bubbi bwe bwankolebwako kubanga omusango twaguteekayo mu kkooti tugenda kuwulirizibwa mu High Court e Masaka ne mbadde sivangayo kugwogerako nti twafayiringa dda keesi naye nzize ne balooya bange Kanso Beka Sekanjako ne Kanso Derek Baze Kuketa aba Olympia Advocates abawoomye omutwe mu kumpolereza era benkakasa nti tujja kujjayo obuwanguzi bw'omusango gwange nataddeyo ogw'okunzibako obuwanguzi bwange ng'ennaku z'omwezi 16 January ku Electoral Commission. Emisango mingi egisalibwa mbutuufu naye gyo tegikola mawulire kuba giba gigenze mbutuufu bwagyo n'egyo emibi egisasamaza gye gikola amawulire nkakasa era nsaba Mukama ansuule emikono gy'omulamuzi omulungi ajja okumpa obwenkanya obujulizi bonna mbulina era buli mikono mirungi tugenda ne mwami Kaka tulage gye yajja obuwanguzi kubanga tukakasa nga twawangula era bannakakuuto mbagamba ekintu kimu butava ku ssaala basabe essaala gye mbasaba musabe nkakasa nti ejja kuba n'eddoboozi n'obukambwe obw'amaanyi okusinga loole z'amagye bayiwa ku pollings ku Tale Center abagenda otunyagako obuwanguzi bwaffe mugisabe essaala ejja kukola ogwayo okuba nti nno Honorable Lutaaya ateekayo omusango mu kkooti oba nedda si kusalawo kwe okumusindika mu Parliament bantu bamusindika si ye yeesindika bwe babba akalulu tebabba Honorable Lutaaya babba balonzi babba bantu so tekyali eri ye nti sigenda kuteekayo omusango mu kkooti nedda okwo okusalawo kwa balonzi era abalonzi basalawo twakuwa akalulu kaffe tulina okukabanja tulina okukakomyawo tulina okulangirirwa yensonga lwaki twagenda mu kkooti tekikyali ku Honorable Lutaaya kiri ku bantu b'ekakuuto ani alina obbakiikirira Honorable Lutaaya si abasalirawo bebeesalirawo era basazeewo tugenda mu kkooti batwadde obujulizi bonna bazze n'ekikapu ne batuwa obujulizi buubuno era naffe obuvunaanyizibwa tulina n'obuvunaanyizibwa Honorable Lutaaya bw'alina. Amasasi agakubwa Pastor Niyonzimana Bujingo mujjukira nti muno mwafiiramu n'omukadde w'ekkanisa kakati nno amasasi gano gandiddamu ate ne gamuzaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko okusinziira ku njega eno eyaliwo omusumba agamba nti bamuwerekereza amasasi era nti ono ekidoboozi lyava waggulu nga lyamwanguka nnyo ne limugamba nti gwa kava mu motoka wansi kakati nno anaakatayi tekasala ono bwatyo n'ateekinga kava eyali enkambwe ennyo wabulanga ekyomukisa omulungi bwe yagwa kava eddoboozi yasigala nga limugamba tojja ekigere ku muliro sigala ng'olinnye omuliro wadde gy'olaga tolengerayo kubanga bw'oteekinga kava n'ogwa wansi wa steeringi kitegeeza nti gy'olaga oba tokyalabayo kakati nno omusumba ono yagwa kava wansi mu mmotoka alwa amasasi ne gatandika okubeera nga geesooza nga gamuyita ku mugongo ne gabeera nga gamusala omugongo gwonna era nga bw'omutulya mu mugongo mbu kusinziira ku baamulabako mbu yalina ebisaze nga ebyamajambiya ebisaze nga ebiyambiyambe ebisaze nga ebyamagirita nga amasasi ge gaamusala nga tegaamuyingira wabula gaamubaaganga bubaazi ku mugongo essasi lyali limu
mbwe eryamukwata omukono. Kakati nno bw'ati eddoboozi nga limugamba nti omutemu abadde akwerekereza amasasi alowoozeza ofudde, kati vaayo okyuke ate naye omutwala entatinda, omutwala entyagi nga lenda bugisimufungizi. Kakati nno omusumba ono yatuuka n'abeera nga asiba emmotoka, bw'atyo n'aweta. Kati bwe yaweta emmotoka ate omutemu abadde amwerekeza amasasi bw'atyo yakankana n'abeera nga entegetege zimufamba n'adduka. Kakati omusumba ate awo n'afuna obuvumu bwali obukambwe ennyo, n'asooka agoba omutemu ono n'agoba omutujju ono, tetumanyi wagi yamukomya. Kakati omutujju mbu bw'atuuka okubeera nga amubuzeeko nga takyamulengera, kwe kufuna ate amagezi amalala agamugamba twala omukadde w'ekkanisa mu ddwaliro nga tanaba kubeera nga akufaako. Kakati olwo ono mbu ate n'akyusa emmotoka n'agivuga okukirako ku lwakataka ng'agyolekeza mu ddwaliro e Mulago. Wabula kyannaku nnyo ate omulwadde oli mu ddwaliro teyasobola kubeera nga asimatuka, gwe yali naye mu mmotoka mu mutto ogwa co-driver. Kakati nno omusumba ono ekiro ekyo kye kimu we yatwalira omusajja ono mu ddwaliro. Kakati ye bamukolako mu bwangu awo, enkoloboze ziri zenkugambye amasasi we gaamusala omugongo gwonna n'essasi eryamukuba mu mukono. Kakati e Mulago bamukolako mangu awo, speed kakati ogenda okakkana ng'amangu ago nga n'obudde tebunaba kubeera nga bukya, nga n'enkoko tezinnako okulima, nga n'emmambya tennasala, omusumba baamusiibula. Bwe batyo bamala okubeera nga bamusiibula nga bamuzza mu maka ge mbu e Namayumba. Kakati nno ate emmotoka ye bw'etyo yo ku crime scene ate yasobola kubeera nga esigalawo olw'amaanyi ge yalina aga Katonda. Mwoyo mutuukirivu ow'amaanyi ennyo yagivuga n'agireka e Mulago. Olwo ne bamutwalira mu mmotoka endala, era akabanga wayita mpawo kaaga emmotoka eno yalagwa bannansi n'ebituli by'amasasi we gaayita agatta omukadde w'ekkanisa gano agaasalaasala omusumba Niyonzimana Bujingo. Kakati nno emmotoka eky'omukisa omulungi teyina we yakulubuka walala, teyatomerako yadde pavement, ebituli byali by'amasasi gokka, naye nga nabyo entunula yaabyo omubaka woona abinnyonnyodde. Omuntu eyakubwa amasasi nabadde ku mukutu ogumu ng'ate gwo mukutu gumukwatako nnyo kuba teri yatakimanyi nti alina TV ne radio. So bwe mpulira ebintu ku eyo TV ne radio eyo ku nsonga eyo mbanga awulidde mu kamwa ke bagamba nti omuntu alabika yabadde omwe yabadde amuwerekereza amasasi from the pavement. Nti naye one tiyatekinze cover, naye ekigere n'akirekako ku muliro. Mukama yebale kubanga ekyo kyekiba kyamuwonyeza. Nti naye yamaze n'agoba omutemu ono. Nawulidde omukulu munnamawulire Mutebinga agamba ono yamaze n'afubutula omuki omutemu, n'omutemu n'asuulayo. Kakati ono leero ku luno terrorist ono naye yabaddemu nnyo ebituli. Kakati terrorist bw'asuulayo ono ate najjirwa ekirowoozo nti katugendewa vugono mutwale mu ddwaliro. Ekyo kyabadde ky'amagezi ng'omutemu adduse naye yennyini. Mind you batugambye essasi limukubye ey'omuki omukono n'ekifo ekimu mu mugongo. Agenze mu ddwaliro, yekyekinze mu ddwaliro, era twamulabye mu kifaananyi ne plasita. Naye neewuunya abantu ababadde ku muntu ono obugayaavu bwe bayoleseza nti omuntu ali mu makati mu buzibu bwe butyo ne bamukwata ekiro ekyo ne bamuzaayo mu maka ge e Namayumba. Ekiro ekyo kubiddwa ensasi ku mukono si ate mu nkola eno ey'abaana abasajja kumpi eyo si be batujju abo bamuzaayo. Olwaleero ekifaananyi kye twazeemu okulaba ng'ali ne mukulu Balamu ttiimu eyo bwetyo mwami Mawanda MP Bebe Cool walirowoozezza nno nti naate pasita bwagwa ku buzibu bapasita banne bali badde basookayo. Naye munnange simanyi lwaki kino kyekifaananyi basobola okuba nabo babaddeyo, naye bano be bavuddeyo okwogera eri bannamawulire. Ekitegeeza ekyo kyekifaananyi kweno ensonga eri mu ddiiro, ekifaananyi kye baagala tulabiremu victim kya Balamu, kya Mawanda,
kya Bebe Cool bonna ekibagatta ki kuwagira Jeno Muhoozi. Kyekyo ekifaananyi kye baddyeyo. Kyenjagala nze minisita wa internal affairs alina okuleeta alternative nkulaga nti nno ensonga eno handlingiddwa bubi nti ejja kuleetera abantu okuluzinga focus ku butemu. Kakati nno Aniyozimana Bugingo pastor ono nga tumuvuddeko amawulire agongera okuva mu kyondo kya Buwarabu kano gongera okubeera nga gakaaya nakabululu malungi si malungi okusinza ku lutalo lwatandikawo eggwanga erya Amerika nga lyegasawo ne munywanyi waalyo Isirairi bano batandika okulumba eggwanga erya Irani era kakati okuva olwo ennaku zoolekedde okubeera nga tuyingira omwezi omulamba ng'emmundu ekyasekebbuka emizinga gyesooza mu bitundu bino ebya Middle East oba zite Gulf countries. Kakati nno okusinzira ku galiwo Amerika eno yandibanga oba oliawo erowoozamuko ku ky'okuva mu lutalo luno okusinzira ku ebyo ebirabwako obonero obulabwako erowooza nnyo eky'okugenda munda mu ggwanga erya Irani ebeeka ekizimba kino ekizinga kino kyewamba wabula ng'okukiwamba kyandibaberera ekizibu ddala kubanga ne Irani si basajja bali awo bannamba lujega basajja mbaggu era basajja mmekete nga n'enkula eggwanga lino erya Irani bwe lyakulamu temala gasobozesa muntu oyo azze okuliwamba okwangwirwanga emyungu ensokoole. Kakati nno olina okuluma n'ogwengulu okuwamba eggwanga lino oba ekitundutundu ku ggwanga lino erya Irani wabula nga Amerika yandibanga etidde okujja okwamba ekizinga kino ekivako amafuta amayitirivu ennyo wadde nga gye buvuddeko yakikuba enfo zonna ezaaliko ez'amagye ag'eggwanga erya Irani nebeera nga agasisebbula kyokka nga ttanka z'amafuta ezaaliko oba ebifo we bakolerwa amafuta eno yazitaliza. Kakati nno okujja okuwamba ekizinga kino okusinzira ku bakugu bagamba kyandibanga kyangu ddala okuwamba ekitundu kyonna ku ggwanga lino erya Irani naye kakati ekizinga nga kino ekyetooloddwa amazzi ate nga kyangu nnyo okuva ku kizinga kino okutuuka ku lukalu olw'eggwanga erya Irani. Kakati Amerika kiyinza okubeera nga kiziwalira okujja okuwamba ekizinga kino kubanga okuwamba ojja kukiwamba naye ate okusavayivinga okukima emmere eddagala ebyokunywa ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo n'ebirala abasajja basobola okubeera nga oba oliawo ekizinga kino bakulemesa okubeera nga otwalayo obuyambi bwonna nga sina ekyo basobola okubeera nga basalawo ne bagamba nti Amerika oba eyeeko omutwalo mulamba tewali buzibu ffenna katukifiirwe. Abasajja ne basinzira munda mu ggwanga erya Irani ne bakoza zi hypersonic missiles oba zikinzaali oba missiles enkambwe endala zonna ze balina ne bakuba ekizinga ne bakimalawo olwo mu Amerika abaaliko oba mutwalo mulamba oba 15 naye n'afundikira ng'obulamu busirisse nga baweddewo. Kakati nno Amerika ekyasobeddwa ewaka ne mu kibira okuwamba ekizinga kino oba okukireka okukiwamba kyangu naye okukiwangaalirako ate kyandibanga kizibu ddala okusinzira ku batunuulizi ab'ensonga. Mu nkumuliitu y'amazzi mu kyondo kya Buwarabu ku ssemazinga Indian w'osanga akazinga akatono kyokka nga kamaanyi ebitagambika. Akazinga Kag keefaananyirizaako olusaze oba omuwaatwa ku ludda lwa Irani kyokka nga kalinga omusu ogutambuza omusaayi gw'ebyenfuna eby'ensi yonna. Kano kaliko amafuta kumpi agatuuka mu buli kanyomero ka nsi bw'okezza oba tosannyalazza Irani yokka oba okutta ebyenfuna by'ensi yonna mu kibatu kyo. Obuzinga obusatu mu kyondo kya Buwarabu obukula ng'omugguukiririro ogw'akagolomolo ka Strait of Hormuz kazze nga kabeera ensonga ssemasonga ey'okuteesaako wakati wa Iran ne United Arab Emirates. Amagye ga Iran gaawamba akazinga Qad mu Novemba wa 1971 nga wakayita ennaku ntono nnyo ng'amagye ga Bungereza gaamusa ekyondo kya Buwarabu nga tebannakola nsi eya United Arab Emirates. Kyokka akazinga kano kaliko nnyiniko. Iran ekuumira ebyokulwanyisa ebiyitirivu n'abaserikale baayo abangi ku kazinga kano era kumpi buli ddakiika babaawo n'abakola dduyiro w'ekinnamagye n'okwegezaamu mu kukekeza ennyago. Iran emaze emyaka n'ebisiibo nga yeekejjera ku kazinga kano Kag. Bazuka n'emizinga eziri ku kazinga kano Tomooni. Ebyobukessi ebiri kuno tobala. Ebyokulwanyisa ku mazzi wano y'ensibuko era ebyokwerinda bya Iran ebiri kuno biggumivu ebitagambika. Iran knows when you hit Karg Island and you hit military capabilities on Karg Island, which is the only thing we hit,
We can hold anything at issue. Anything. Kyokka nga bwe baalugera nti agamyuka omuyizzi ge gamyuka n'akasolo, amagye ga Amerika n'aga Isirayiri gonna geebuuza ekibuuzo kye kimu: akazinga kano kasobola okuwambibwa? We can take out the island if anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. And we've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do. Munda b'ennyangu kino kisoboka. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. Amagye ga Amerika nga gayambibwako munyanyi waago Isirayiri gasobola okufingiza ne gassawa n'amaanyi gaago gonna mu ssaawa mbale oba mu nnaku ntono ne gezza akazinga kaaga. Era kino bazze bakyegezaamu emirundi enfofoolo. Mu 1984 mu lutalo lwa Iraq ne Iran, enjuyi zombi zaafumbubira buli ludda ne lubwatula amafuta g'olulala mu lutalo olwatuumwa Tanka War. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu 2026, amagye ga Amerika ag'omu bbanga gaalumba akazinga KAG nga gaagala okussaanyawo enfo z'amagye ga Iran 9. Gaakuba ebizuka ebyayonoona eggwesserezo ly'ebyokulwanyisa bya Iran, ebyokulwanyisa eby'oku mazzi n'ebifo ebirala eby'enkizo, kyokka baataliza amasundiro g'amafuta gonna. Abategeera eby'entalo bagamba nti amagye amatonotono nga gakozesezza obwangu n'okutebuka gasobola okuwamba akazinga kano mu kaseera akatono. Wabula ennwana y'entalo y'ennaku zino tekoma kukwezza oba kuwamba kifo, ate nga mu kabanga katono nnyo oba otuuse ku lukalu lwa Iran. Kino kye kisuusa omuzannyo guno. Iran eyina ebyokulwanyisa ntuko ku lukalu, emizinga egikuba okumpi n'ewala gy'alayisi yegyekolera, ate nga mizibu okubaka. Mu bwangu obw'ekitalo, Iran eba esobola okubwatula KAG n'abaliko n'ebasaanyaawo. Jjukira akazinga kano keetooloddwa amazzi. Kiba kizibu okukutuusaako ebikozesebwa, era essaawa yonna singa bisalibwako abakaliko bandikafiirako ne baggwaawo. Olwo ekyali ekyangu okuwamba ne kikufuukira ekyezinze. Mu by'entalo kano kaba katu. Okuwamba ne kuba kwangu okusinga okwenywerezaawo. Ng'oggyeko okuwamba akazinga KAG, ekibuuzo ekirala kiri nti Isirayiri ne Amerika zisobola okuwamba Iran? Iran nsi nnene, erina bannansi abasoba mu bukadde 9, erina ensozi empitirivu, eriko eddungu n'ebibuga ebijjudde abantu. Okwetantala okugiwamba olina kulya kamanye. Amagye ga Iran mateeketeeke ku mitendera egy'enjawulo ate nga mangi. Iran erina eggye eddindirizi ssaako n'omukululo ogwesigama ku ddiini nga munoomu otwalidde Abahouthi n'Abahezbollah. Bano bazze boogera kati ng'omusezi agula essowaani nti beetegefu okukwasisaako Iran mu lutalo lwonna. Olutalo luno lusobola okuvaako okutaataaganya akagolomolo ka Strait of Hormuz, ebyenfuna eby'ensi yonna ne bisannyalala. Ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi guno gwennyini ogwokuna 2026, omukulembeze wa Amerika Donald Trump yalangirira ng'olutalo ku Iran bwe lugenda okuggwa amangu ddala, n'akyukira omukago gwa NATO olw'okugaana okubeegattako mu lutalo ku Iran. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. Trump yabala kafu okutandika olutalo ku Iran nga tasoose kwebuuza ku banywanyi be oba banaamwegattako. Whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war.
or we're not going to get dragged into it. Kyokka banywanyi ba Iran bo beetegefu bya nsusso okugyegattako nga n'abamu baatandise dda okugirwanirako nga tennaba na kubayita. Sembatya Ismail, NBS Amasengejje.